Nigeria bali so selfish. Tolaba nti muganda wange basobola okuwa kolabo nete basobola kugabira ku sound yaabwe. Diamond Platinum bamuwadde kolabo naye akola ki? Beats yazikola. Bonde batekamu amaloboozi. Tebasobola kukkiriza kuwa sound yaabwe. Anti bamanyi obukaba bwabwe buli. Kati ekyo nno ffe kyatulema. To the extent nti fefe nyini abali mu industry n'abagiryamu tutuuka n'otandika okukwata ba industrial idiots n'otandika okubawa omuzindaalo n'otandika okubatunuzaamu kamera okwonoona endongo the likes of the Bajos abantu bwe batyabo otegedde omanyi Abanigeria balina ekintu kyabwe kyengezaako kugamba si mu bubi nti endongo bajagala gwe n'oba olina ssente otya tebasobola bikuwa basiga bagamba Diamond yagala endongo yaffe genda okole beat ezizo mu Wasafi ozikole then oje tukole kitebasobola kuwa kyekyo kyetwetaaga okuyiga nga ffe bannayuganda n'abantu bali mu industry n'okwongera okwagala ekintu kyaffe. On another note wetwogedde ku Diamond David Lutabo amaze weeks 2 ali mu Wasafi Records eya musajja mukulu Diamond Platinum yagenda musajja mukulu oyo Liza producer Liza yagenda yakwata producer we gobaita ani yaredi n'abasitula okuva mu show sente nazitwala eyo tatusubire nti muganda nga agenda kujjayo ekyakabi because fena tukimanyi mu East Africa wetwogera producer Liza yasinga okuwa akabi tosobola kugendayo notakola ndongo genda obuzaba Swangs Avenue bamujjamu ennyimba ndozanga 2-3 waikibenda awaikibenda yakola video ya beyi omanyi bagamba nti tunula ko masi no kirungi okuventuringa outside banga onje kusanga utala koze ne ba producer abawano nagamba kanti usemo kechenja producer banetachi anaye gwete mukiso mulungi yesterday yagenze ne producer we yaredi no kubandi wane TZ ndabanga yagenze okumpi yabatini endongo yabwe yesinga tolabanga bola bagundi azawi nawe bali kumapia no South Africa kati sira badi yagenze South Africa oba yagenze Nigeria baina mukuzitachi ndizo baba yisera aba Nigeria bali selfish tebasobola kuwa gondi bagamba nti China kye yakoze ando kyangamba si kibi kyatandise gundi omanche yakola azawi okukola bakwata milioni 10 ne bajjamu bakaita batyo obuyimba nga bubiri obwalaiza bonna bukuba vinka thank God bakajjeyo bonna bonna naye nga ku podium ya gundi oyo Liza ya Diamond Tanzania yabo tawakaliza nyunga kwa bachimanyi nti musically nafe tina amanyi musically ova wano waina kunkalinga wano arekati bo baina chance nti wale bafandinga nyo bateka munyo sende nenga te abali talented batono nnyo yesoka lwachi mwaka ku mwaka oje kulya Diamond oba muntu avuddeyo ngali mu Wasafi ya Diamond kali eyo tuyitideyo buyitize ngera fete twawuka twogera bwetu ku ndongo kitegeeza nti ya industry stakeholders kati komao ku chicho olindiridde obwedda Kasalabecca nyongero kubuzaako mukwano gwange olunaku lukutukyera cyane masaawo ngena kubamba ngira kwamba wa ekintu bakiyite etya omanyi tubeere tunoonyereza kati abagundi aba YouTube bavudde ne balaga abasenga mu Afrika okufuna sente mu YouTube oba kuba n'amaanyi mu YouTube buli yo badde batugamba simanyani kansimbe simanyi ni kibiki omuntu obadde omuwana w'amaanyi ku YouTube ze data ngenda mu kwano mulina lindirira kale katutandike ne Queen Kafta Queen Kafta ono eyakuba Pretty Nicole omwana ono musango gusaliddwa emyaka 3 eruzira bona bana bato ezo gamba nti bibali bakola ite babitegeera wadde bali babitegeera bato mu myaka bakwandi wadde bakulu mu birowoozo ensonga lwaki nti olaba gundi oli ani ono bakuba Nicole ebintu yabadde akola nga tubeebuuza nti iddala gye emyaka 15 mama gyatugamba nti ebirowoozo bya Nicole bibadde bikulu nnyo singa ku myaka gye Kafta enjoga yo kajayogera reasoning nenge jaddamu ebintu oyinza ogamba nti oba just baby face ng'emyaka mikulu so nomulamuzi asanze obuzibu obw'amaanyi okulaba nti nno aba ebikibonerezo because omusango ogwo gwe yakola kubadde muzito nnyo aggravated torture naye ate omulamuzi ng'alaba ono mwana future efa oba muto akyayitaako okuddayo okusoma akyalina bigi byalina okusanga mu maaso awo kati omulamuzi nekamwesiba n'agamba future anjitte
obandiko ku chance ya future je myaka 3 ejo nange ndi muzadde esawa yona kikola ki tomanya Piti Nicole gwasoka ku police yasoka n'abategeeza nga bakamukwata sira okasika nga bakamununula yasoka n'abategeeza nga ati bannaye nze abantu siza kugira sigera bawayo olw'ensonga buli kimu ekyatuuseeko nze yakyereetedde yalumba oli ewooli n'amwagalira oli buli kimu muvunaana enze ne bagamba ne ono omwana ali serious oba atidde buti kati oli weereeta ku poliisi okweripotinga ne bakuwaata kati bakuwaata wadde enteeseganya wakati awo era mbu omulamuzi awaddemu kasession yawo timumanyi mediation musooke mugende muteese ogusembayo kasente mama kasente family ganyo okusesema kasente ke baagala mama badde ayagala mu kasente kange mpitirivu mama wa Nicole ayenga Nicole ya proposing wadde amazina abyegaana ng'agamba nti kale tumuwe emyaka 5 munda okitegeera naye zinagamba nti banne sinajyogerako egyo akyali muto bamutegerera mu bingi andi naye kakati olaba kooti abantu bonna buli omu ayogera bibye naye olimirwa kooti lulala kakati abasinga bonna obwedda bawakanya nti emyaka 3 mingi omulamuzi ayagadde kuteekawo kye bayita precedence nti Judy kati anaddamu okukola ekintu ekyo atya abasinga badde balowooza nti omulamuzi waliwo ennaku 14 zino before nga tannagiri tekikyaliwo kati wano ogubadde kusalirwa wali abadde ku open your eyes naye buli omu abadde asuubira mulamuzi kukozesa kye bayita doctrines of equity and principles of natural justice obuntu bulamu wabadde asuubira okukola ki okukozesa nti ono mwana muto nti simanyi bw'ati yeetonda teyamutta omubbi nti tukole ki naye we yandimusibye ennaku entini kyandireetedde n'abalala okwongera okukola ki kyekiri kyenkugambye nti asetinze precedence bakolako mu parliament edda sikati nga osasula sente ozigategatano zemitwalo nga 12 omuntu naga nti jakti emitwalo 12 ngola kwegamba omuntu akikola emitwalo ebiri siringi bibiri kati ebintu ebityo omulamuzi atunulidde omwana ono atamalidde kooti budde ntijjukira ye kanyini yetwala ku poliisi ekyokubiri mu kooti teyajeegaana naga nti banne munsonyiwe kisonyiwo nkoleredde era n'ateeka nnyo akakukulizo ku munne ngamugamba nti naawe tunuliramu byenkuyambye byonna byonna olyoka ojje mu butuufu obaako kyonyamba so kibadde ekizibu naye maama ebamugamba nti omusango gulimu akasente kusooka batugambanga omwana ono eyakubye taata we wa poliisi akasente weekali jeno biki baali basatu olabayo omu ababiri obalabayo kakati ne maama kituufu justice ogifunye kati maama naye weetaaga okuteeka ku levo yo omwana ow'emyaka egyo okubanga tava mu sawuna ne bagundi wali ekawempe simanyi kuti omwana oyo w'emyaka egyo teriyo teeka liyinza kujja mwana ku maama yeriri gavumenti emutwale kubanga maama abanga naye mulagajjavu gavumenti oba naye gavumenti enawe 10 ate munayo enaggulu wano balinawo nekampiringisa limandi ne wali waggulu waliwo ekomera lya abetaaga okubudaabudibwa Judy okumanya Nicole w'amaanyi maama yamuwunda n'amuwundira ddala olunaku lwe bajja mu ggoni nga baleese oyo abantu bagenda nabo ku sawuna wali ekawempe bakubisa zi t-shirt Nicole needs justice nengamba abasajja b'e Kampala nga basiribadde kati sooka tufune ebibadde What were you apologizing? Why were you apologizing? You're saying we should forgive you. We should forgive you. You should forgive me because it is my friend. Mom, come over here. This sad. What exactly did you do? Because the first thing you said, we should forgive you. This is something that must go just
Sangue pouco tempo ali roca. Wabula bengali nabo. Verão pouco de sangue. So you want the court to forgive you? How do you want the court to forgive you? You want us to let you go? What do you want us to do? To forgive you and you just go? I'm sorry. You heard that, she told you that she would want you to compensate her child. But pretty Nicole is hurting and she prays that because this was not the first time you are doing this to her. She burst and cried, she broke down and she said the court sentenced this after queen to 5 years imprisonment. That you are very young girl, you just made 18 years old, that into consideration. And you appeared remorseful, you've been apologetic from the time you are presented before this court. And you also prayed that you want to go back to school, you are in senior 5. I took all that into consideration. I stood over the court because I needed to hear from the victim herself. She burst and cried. She was, even when you asked her to forgive you, she was crying. She looked at you and she told you that it was not the first time you've been fighting for men. And it's not the first time that you've been calling her and pouring on her alcohol and insulting her. And she prayed that court sentences you to 5 years imprisonment. Before I sentence you, I'm granting the order. Having had the conversation with Nicole's mother and Nicole, that Nicole be taken for rehabilitation. I want you to be an example that violence has no place in our country. So I've sentenced you to 3 years imprisonment. What do you ne Pretty Nicole abadde akabira kyati ali era ensonga lwaki omulamuzi agambye nti Pretty Nicole yetaaga kutwala mu rehab bamurehabilitating kubanga bamubudde okitegeera nagamba nti omulamuzi mbadde manyi nti ogamba bantwale ku ssomero ate mu rehab nti asi mu rehab eri eyabali abaavaako naye kwegamba okubudaabudibwa kuba balaba ebintu byakola byamukuza naye ne maama wa Nicole ono yeetaaga okuyigirizaamukko. Abazadde bangi abalagajjalira abaana ate abaana bwe boononeka ne batandika okwekwasa abantu. Abantu boogedde buli omu ayogedde endowooza ye ku bintu ebyo. Bijjo osabyani maama kumulabira ku mutwe maama Pretty onali ku kamera tumulaba yagamba javezi abantu bagambe nti kawekapu kano kekategeddwa okubanga ofuna ne bateekamu amagye okusobosa okukuwa ebyo byonna byonna nga bibadde mu kooti gy'otabadde. Singa musajja mukulu biva organic taliiwo tetusobola kubanga tibukireetera. Ate twagamba dde ow'amaanyi akolagana n'aw'amaanyi, Bukedde TV y'amaanyi ekolagana n'aw'amaanyi, biva organic ebintu byakola biva mu mmere mu bintu byaffe bya butonde. Yakola ka gift hibiscus juice kano kanywerawo kaleeta buli kimu. Kati alina akaffe abalenzi, alina akaffe abasajja ke bayita ka wake up. Genda muganda wange munoonye wali ku gundi Otoyoso Jovaro opposite ki Access Building awo, oba mukubire muganda wange Dr. Richard Senjobe mukubire ku 0752 nkaaga 2427 bisigadde bitulekere. Katusoka tufune ku bannamateeka. Pretty Nicole bakoleki omulamuzi abalwalero ono bandayo ono tugenda bwe tuyita avunaanibwa kati bwe bisinze kafuta queen emisango bagimusomedde egy'okutulugunya okusuukiridde oba kye tuyita aggravated torture ng'ekibonerezo kyagwo ebadde life imprisonment naye nga kooti emusalidde emyaka 3 kusinziira ku factors nti akyali naye akabuza emyaka 18 ate nga abadde remorseful nti aboneredde mu ngeri emu oba endala ate nga naye agambye nti akyasoma ne bagamba nti addeyo bamuwe akabonerezo akasaamusaamu asobole okuddayo okusoma. Ate era kooti era negamba nti eyina duty
duty oba obligation okuyigiriza public nti ebikolwa nga bino byokutulugunya tebikirizibwa mu society wadde omwana asabye nti bamuwe community service ekibonezo ekyo kiba tekisobola okugira public baagala abantu abalala basome oba bayigire ku ekyo nti okuza emisango gino tekikirizibwa mu society. Tusabye nti n'omuwala Pretty Nicole ayongereweyo mu rehabilitation, ayongere okubeera mu mikono gya counseling, bamugaidinge addeyo mu state of mind entuufu, kubanga kati living a life y'abantu abakulu kyokka ate nga mwana muto tanaba kuweza myaka 18 wakati w'emyaka 14 15 tebateeseeko bbanga lyonna lye bamuwadde nti ajja kubeerayo lino, naye bwe tunaalaba nga aboneredde azeeyo mu line atandise okuddamu okwagala okusoma awo wetusobola okugamba nti kati addeyo mu public. Kizuuliddwa nti ow'emyaka 14 yazzibwako omusango ti ate abazadde be tebafuddeeyo kimala mu kukuza abaana. Toyinza kugamba nti omwana w'emyaka 14 awadde obujulizi obugamba nti si gwe mundi ogusoose nga bamukubira omusajja era si gwe mundi ogusoose nga bamuyiira omwenge. Kooti neega nti bamutwale butwazibwa mu rehabilitating. Si kya buvunaanyizibwa eri abazadde era nkubiriza abazadde nti ekyo kiraga nti omwana oyo museegu nnyo kuba n'omwana alaze mu kooti nti si musanyufu ne kooti ekiragiro kyewadde okumuzeeba mu rehabilitating. Nzimale njagala kudda ku ssomero gye bantwala saagalayo. Toli mumateeka kooti yasazeewo, omulamuzi yasazeewo kyogamba ogende okulabirira. Nedda. Oba toyagala ki? Nze naali nakkiriza okudda ku ssomero. Ngera twamaze nanoona essomero. Nga ku Monday tulina bizibuntupeyalunga tupe ngende. Kati bebagamba sibitegeere. Wanje? Omulamuzi kyasazeewo kyasaliddewo ku oli mativu nakyo emyaka 3. Nze besina kyakuyongerako kuba senze emisaidize. Akyasobola okugamba nti neyanza buli muntu abaddewo okulanda. Abaddewo mu 2020 okuba byetandika. Paka kakyokulanga abukunabakanya bwana. Okusinziira wetuwulidde omulamuzi abadde agamba this was not the first incident. Why didn't you come out on the other incidents ezaalingawo? Nze yo sibimanyi kuba sibyogeddeeko awo tewuliddeko ku speech yange bibadde emikono but sirina nakimu kyenjogedde. Omuntu wakunyumiza ibadde ku musango gwo oyinza okuseka. Omwana looya okumutwala okugenda mu kooti ewaabwe looya okuba kimewaka omwana tabaddeewo kigambibwa Pretty Nicole takyabera na maama naye omwana yalayika alina obutakkaanya bunene takkaanya abaana bambeekuzaakuza nedda omanyi gwegenda ku sawuna gyakolera sawuna eri olabe abasajja nga tetunaba kutunuulira sawuna omwana ono ki ekyamusindiikiriza okuva ewaka ku myaka emito atuka okubanga mu sawuna gyafuna emirembe kitegeeza obuzibu bwonna buli waka kibanga agenda akoletera abasajja bajja ne t-shirt Nicole needs peace obalaba abasajja obuvunaanyizibwa bajja bamugazi kawunda ekyo kyotunuulidde naye omwana ono ki ekyamupushinga ate wira sema byalimu baba wabaki wala bakubisa t-shirt simanyi Nicole needs simanyi justice omwana ayina ekyampushing okutuuka mu eyembeera bamama bamu bwe muti omumanyi okulaga jjala we tubagambako nga mutandika ebyo mwekaabya naye nga ebyadala wamma tukugamba nti senga mirembe ayina ekizigo kyaffe kimukisa nsangwa nga wawulira nti emirembe gikubukala emirembe negikwetolola mukwano gwange senga mirembe akugamba nti akugondezaamu munnange bw'okwata akazigo kano n'okesiiga ebintu bingi byoba owonyeeko byonna biri muno yakirunga munnange genda bugenzi wali empererwe enammere bw'ogenda okubeera nga omusanga senga mirembe ogamba otya jowa tugenda ku mulamu tukomawo Kasalabecca akyagendereddala kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakaago gayuuga oyagala kubuulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel
bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Isenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Kankwanjulire Senga Mirembe owa Mirembe Natural Research Products amakago kayuga oyagala kubulira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa. Abo ba Sanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubuukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa. Basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Isenga Malusi Kawomera asangibwa mu maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesikaleddisi womu kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi. Manya akola bwati omwita Cindy Kamili akola ako yakesigaliza ali atyo lutalo mutwalaganya mukazi wattu ne mugambe ko naye nga tumubuuzako tumugamba mugamba kyakola si kibe azaala baana be asumulukadde esawa yonna kati ali mu myezi ng'esatu lunene naye nga muganda nga abantu bakulise omukuumulako ko bagambe nti ate Senga Malusi Kawomera Anet Plaza level ey'okubiri kati kano katini naye alina package ey'abakyala egenderamu ebintu bingi z'otasiramu simanyi kapisozi simanyi byonna Senga Malusi Kawomera nera neyasanze nangamba ayagala akatiggusa nsolima abantu baagala akatiggusa waliwo omusajja wa boda mukwano gwo sejero wali kugundi wano ku square naye nga wegundi we angambye nankulabye angambye sayimu mundabire n'agamba nti ogenda n'oyogera ku Senga Malusi n'agamba nti sayo n'agenda kubatu kati Senga Malusi wulira mukubire ku 0702 nkaaga 8505 0702 nkaaga 8505 ogenda omusaba akatiggusa nsolima gwe kyali wangu wa boda wallahi ogenda kubeera taratibu. Senga Malusi Kawomera kakati ate mukyalawo kasita onaatwala akakono otwala ne package eya mukyalawo wallahi Senga Malusi Kawomera olese ebintu nga Katonda mugulu Senga Malusi Kawomera ngamba naye sooka osala olubuto naye anyirira Senga Malusi alabika bulungi bayita sente alina simayiro bayita sente bulabe akatiggusa nsolimu mumanyi toyinza butakafunira Senga Malusi Kawomera naye nga nkubuuzaako beautiful Senga yamukolera birthday n'afukamira n'amuliisa kati gusansolima wa Senga tewabimanya Senga Malusi yandya nange teyaŋŋamba teyampita ssebo naye nalaba ekyali wali n'afukamira bannange n'amufumbira ennyama mu kagundi kano akasuwa byonna nga tulaba gwe keyo eri wali ogimanyi kati Senga ogonyakibamwegako nti omusajja bamukwata batyo byonna Senga abikola muganda wange Judy nesayimo basubiza abantu by the way kakati abantu badde boogera ebintu bingi nnyo nga buli saidi buli nkambi egamba nti waffe yasinga amanyi ku YouTube mu Uganda tulina abantu bangi nnyo tulina abayimbi bangi tulina abacelebrities bangi tulina ba content creators abantu abakola ebintu ebigenda ku YouTube okunonya ssente bangi naye nga okusinziira ku kunoonyezebwa okwakolebwa juzi wano
omukutu baguyita digital information world. Digital information world. Bakola okunoonyereza ku bikolagana YouTube abasinga okufuna sente okufuna sente mu nsi yonna nga mu Uganda bayesanga balina ko omuntu omu gwenzo okugeza ku comparinga n'abala mu nsi yonna nga abaana babaita Masaka Kids African obwana bakenzo bwe yatulaga obwo mbumanyi bwabadde mugundi bwa sebwabadde mu World Cup gundi bwe Ghetto Kids bali mu World Cup abo bagete kids World Cup bali abadde ne mampe era yabadde naye kati Masaka Kids beri tebasukanga kenzo yabaleeta kenzo yabatuleetera kati abaana abo okusinzira kunoonyezebwa okwakolewa omukutu ogwo gulaga nti content gwa creatinga essaawa zino azitowa oba balirwamu sente obukadde bwa dola akakadde ka dola kalamba mu emitwalo 34,998 bafuna akakadde ka dola n'omusolo buli mwaka oli akakadde ka dola kati Martin eyandibadde asinga yandibadde kenzo ne kenzo problem gyayina abamuduplicatingamu mu content we basokka mu bangi nti ono abaduplicatinga mu abamuduplicatinzemu abamufunyemu bangi yafunye gege nyawe era omulaba olowooza kenzo bana batuliraanye wano baneba baffe e Rwanda Kigali today yes bali mu mitwalo ya dola abaana bali mu kakadde ka dola plus kitegere bagala kubisa mbana mirundi nga jijo wojja wana egundi otuyingira wano aba Ghetto Kids wala bikaye batwala ne ba viewers bange ku YouTube yange abaana baleke ayo bajita batya tandikira kundija subscribe etusinza abantu naye ate bana abaana okay wadde munsi yammwe omanyi ngona bakasitoma otandika aba munsi yammwe nona genda bweru munsi ne bekulaba naye wano East Africa baleka basinza amaanyi abaana abo bali ko zenda ba wano abantu bachali mitwalo yangu wana mitwalo kale kasita baffe okujjako no South Africa ngenze wansi nnyo East Africa ndoza abana basinga mu East Africa ba ani kansime bani bonna bamenyewo bali mitwalo nabo just kale actually East Africa bajeti kabana kasita bana baffe mudene mwerimba limba naye nga tetunaba sinza amanyi soko o subscribing esaimo sema gambia nti abana bamutwala ko kakati mugo naye obudde stories zijali nyingi mu biseera bya covid abayimbi banakatemba bani bangi betanira nnyo kola YouTube channels nga bamanyi sekyuse buli mwana dukia ku YouTube mori nato menakola nkubuli abangi ono gundi senga Stabu anatolo senga seba buli omu walukaga buli omu yakola YouTube channel n'essaawa zino abamanyi ebiriko n'ababigoberera be batone nyenyenye abasinga balukaga ne moli nanto yabajjako sebo sente za UCC yabateekayo babisuulawo nebane muli mu esinga covid yakomaokati ate bajja kubiddako Dayoni yatwala sente za gundi za document yatwala mu UCC kuwandisa mukutu gwe mu UCC ogwa YouTube wabulaba naye mundeke tugende ku Lwasa kuba musajja wattu oba ali atya kuba twadde tugamba omusajja kavudde na propose nga ne Valentine tennatuuka yandibange ennaku agisambe naye yaloga Lwasa ndowooza ali ku mapeera buli wadde amulaba kwate tugambe mwina obuzibu bumu waliwo abantu bagezaako okuvugisa Lwasa speed baani abo waliwo abamawulire abamuvuga speed awo waliwo abavuga speed ne Lwasa kyali wange uli kumpe wano mbadde nkusaba kitwakkiriziganyako kyeboogenderako tambulira ku speed yo tebakutegeere be bamutomeza nziraga nti omwana musomaali wa wano gundi wano ku Bakuli mu kisenyi wano wasibuka kakati y'omuwala bamuleeta amanyi azekola ki ali nga bamugambye nti omugagga wuuno ennaku zo sente azigaba bubi nnyo era yalina mu ddoola zaawulira jjukira oli ono asembyeyo yani ono yagenda negundi n'ekiwago mu kifo ky'enkota Angel Vanessa kani waga nti Vanessa yalikayo nyingi genda gukole ki oyole kani ngamanyi byennaku bbiri naye akole kyayitemu agende kumbe Lwasa ayagala byaddala yayiga essomo takyataata gundi akatusomesa akandu wako father chibi taata ne Lwasa takyataata amamira ataata nnyo ku baana be nesi ku bano bamami bano ataata nnyo ku babebi bali abamukwatako kakati kyekyatuse okubanga yafukamira n'asaba obufumbo awo nomuwala ne gwe babusaba nakkiriza omukazi yakuleseewo
ate nga waliwo tulaga muno yasembyeyo ye muganda w'abakazi byabulimba ebyo byabulimba nga omukazi ali mu kaaba yatidde social media mwamutabukidde nnyo ate gwe yamutuwa naye gwe yatulaga muno ye mukyala we era nange mmanya n'abamulabufu bya social media n'abitegeera naye tabitegeera bayita kunoonyaako ssente agato mwadde alina olw'ataano yadde n'ekikumi kawade ate media lyakola byakiive ebintu biwulidde ng'agenda byeyogeza osanga ndoza alina obusajja bwe obumuli obubi obulala bwamuzaalamu abaana owulidde ali block ndoza mu ngeri y'ekiko ekyo. I was lying and I know that I did a mistake. You did a mistake? Yeah, I did a mistake. Very big mistake. Yeah. Then what forced you to come out and clear the air? Whatever forced me here, it's that, you know, first of all, it was affecting me mentally, physically, emotionally. Yeah, my family, my friends, my fiancé, my in-laws and everyone else, like, they just couldn't believe in me in such. Even people at my elders in the village back home in Isiolo, which is in Kenya, they just couldn't, like, they never expected that from me. Yeah, they couldn't believe. So I just had to step out. I just had to step out and tell the truth. Yeah. So you have a fiancé? Yeah, I have a fiancé. Are you married? Yes. Not officially married, but we are separated. We are always on and off, but I have a man, yes. You have a man? Yes, I have a man. Remember last time asking you about, is this a stunt? You said no. Of course, remember, whatever you're acting, you have to act it well. And he told me to not shame him. He told me to do for him. And you know, I had nowhere to go back. I was already at the office. Yes. Amanya enze nwaya Dickson mukulu wange ye mwami woyo mukyala eyafulumidde mu katambi nga Lwasa alagaye mukyala w'omupya gwagenda owa mukwano gwange yansindikidde ka video yako kati nze nno nabadde manyi byakusaaga kuba omukwano gwange yaŋŋambye gwe Lwasa atutte mukazi wamu neŋŋamba yi mukazi ki kati ngenda okulaba ka video nga Hajati yali mu ka video buli kimu kyabadde kyewuunyisa n'okusinziira ku bigambo ebyabadde byogerwa mu ako ka video kukakwata nenkakola ki nenkaforwardingira mukulu wange kuba ye taliiwo naye ky'omanya yabadde shooku y'amaanyi. Ensonga lwaki nguddeyo okwogera kubanga ndabye ebintu bingi nga bigenda mu maaso kuba wetulaba ku history wa mukulu Lwasa tulaba nti abeera n'abakyala ab'enjawulo kati nze nafunyemu okweraliikirira neŋŋamba kino ekintu wekibanga kyaddala kiba kirina effect y'amaanyi ku saidi yaffe kuba oli omukyala she's family now then newe kibanga si kyaddala obanga oba mizannyo gye gigenda mu maaso era kirina impact y'amaanyi kuba abantu abakulu we balaba bino ebintu ku mawulire bo bafuna ekifaananyi kirala ennyo. Omukyala ekintu kye yakoze wabanga yakikoze lwa ssente amanye nti ssente zikola ki ssente zimala ne ziggwawo naye yo famire gy'olese wano yo tekyuka okitegeera. N'ekirala kyenjagala okubanga advice kuba saawa eno mukulu Lwasa nze simumanyi naye emyaka gy'alimu almost ali mu myaka gya taata wange ategeere nti ekintu kyonna ayinza oba akikoze for showbiz oba ki naye n'emabega kirina ebintu bingi byekyonoonye. Muganda wange bamuyita Dickson lyerinnya lyokka lyenjo bagamba naye babadde bamaze wamu emyaka 6 era babadde babeereyo munyonyo naye kati nga womanyi nti ebintu covid we yajja business ezawano zabadde akola nezikyankalanamu n'agendako ebweru anoonye ku ssente saidi zeeyo alabe nga buli kimu kibeera mu nteeko naye kati saawa eno wabadde wakayitawo ng'emyezi nga 8 nga bafunye ne bebi omuto naye kati saawa eno kyabadde kyakwewuunyisa kye twalabye.
obuyambi bwabadde abufuna kubeera n'esente ezimu babadde bazimusindikira n'ezimuweereza. Banaye naye oba mukulu Lwasa abireke? Nze mukulu Lwasa nange onadde mugoberawo. Lwaki ate? Lwasa nawe yali akutte siweewo. Yali akutewo. Naye obuweta buno babuwemu ku kitiibwa kuba kati abasajja ndaba nno sayimo atugga n'emimwa. Lwasa si yanenyezebwa. Wabula bana banoonya Lwasa abawala banenyezebwa. Kakati naye ye teyeesalirawo n'agamba nti kino kye bandeetedde nedda. Judi olaba nti gundi yakoze waati ate nga nawe ogenda. Kakati ndigeesa okuga nti ndijo okwata omukazi wuyo naawe n'owasizaawo. Bano be batwala ewa Lwasa bagende ewa Lwasa si abano. Ne Lwasa naye kale bamututteyo. Kwe kumutwala kwe kumuwa akaweta kwe kufukamira kwe kusaba obufumbo. Sipiidi eba yaweeyo. Bonna balina ensobi. Lwasa nga Lwasa nawe olina obunafu bwe. N'omuwala ng'omuwala naye alina obunafu bwe. Kati laba amaka gafudde. Lwasa naye atandise Oweguntaliyo, Masaka taliyo, tawangadde. Edith. Oli omulala. Edith ate yadda. Naye kati ebyo nabyo byakola byongera kuttira n'abatanzi gundi. Ate n'abatanzi abiyingiriddemu. Ate bagamba abafale yali ayagala gundi. Okitegere batanzi kyali waggulu naye kati buli Lwasa bwayongera okugwagwala Katonda nsonyi oba nkosezza ekigambo kinene n'abatanzi bagamba oyo omudongo yali ku n'abatanzi ng'obuyinja bugwa. By then yali wawaggulu. Naye Lwasa naffe abamutulumiza ku kamere tumuleke oba Lwasa bayire n'abagamba ebintu ebimu masagala byogere naye Lwasa yeetaaga okuyambibwa. Ivan Mulindwa omugagga ssente we zimuggwako tomudduka laga kye bayita loyalty mufiireko oprotecting okole ki Ivan Mulindwa. Ivan gwasunsudde omukyalo oyo bali bamuwa chance yasunsula. Ivan Mulindwa yadduka tewakya omwanyi Ivan Mulindwa n'oluseke kasita luteekamu ngati nalaba sikamuvaayo kati musaali alikwali kati alikwali kati naye alina enjiri ye Lwasa Jude omugagga ali omu Lwasa ate zino ze yakubye enkambwe. Ivan Mulindwa bonna oluseke balina gye balusomera wali muganda ng'okulira na palamenti kasita luteekamu bwati n'alaba nga terukyaleeta. Naye Ivan Mulindwa abagagga mu beetaaga okubeererawo mu bulungi ne mu bubi. Azaayiwawo ku mubiri. Naye alumwa nnyo. Kuno simanyi balwaki. Yalumwa nnyo eza sukaali yasembayo gwe bankula gwe bakola ki. Yagamba. Kale Spice Diana yabadde Masaka. Ekivulu kyakutte bulungi Lukaya. Nalabye engeri gye bamwanirizaamu. Nana Hotel. Yo wabadde Dick Kasolo n'alyoka Dick Kasolo ono omuyimbi Amerige. Amiri Sengendo. Amiri Sengendo, yes. Omuyimbi omuto. Weyita. Oyo Amiri Sengendo ye muyimbi omuto buli sawa asaba transport. Kiki ekimufuula omuto? Weyita bbanga lyonna lyonna apukambye. Ne Pastor Gondi ambuzabuza. Aliwa. Pastor Bugembe. Zino nabi mayindi Pastor Bugembe. Nti ebivulu bino ayimba mu bitonotono. Ate nga basically maybe main concert z'abayimbi naga ntono kyali wanka ngende mubeererewo main concerts. Ne Masaka yabaddeyo ng'akikuwa. Pastor yajja nanyimbirako ne munange mutima mulungi gwalina. Kiki ngamba nti Pastor obudde buli emabega wano kyali kizibu nga wakuyamba wane Kampala abeerawo nnyo. Wano mu Kampala ate nnyo gende eyo. Naye abayimbi bamubeererawo. Emirimu gya kyaki gimumalawo nnyo.
Bamama bange mwebale okulya ku ssente zammwe. Mwebale okulya ku ntuuyo zammwe. Mwebale nnyo badde mwebalire ddala. Kigambo nga Mukama mulungi. Mwebale kumpagira, mwebale kutuwagira. Mwebale bantu balungi nnyo. Sesole empya eya Lukaya nga ffenna tuli wamu sinzimbe Lukaya ebeere omusingi ogumu gwetambulira. Ffenna abantu mubeere nga muli ape kubanga aikomisite etuyise wano. Ndijjo kyoyagala okwogera kireke. Kisemakula yali yatugamba endonga agiwummudde n'ennaku zinatambula ne bandi oba yagikyusa. I think yakola bandi eyi bagiyita Papanians. Misa Kisemakula ndi Papanians wagiyita kitegeeza nti banne balibo yabaleka yagaana n'akola ekiki. Jakwebaza era tukulise musasi munnaffe baagala alina omanyi buli kigenda mu maaso mu Lukaya Masaka na hotereyo kati wano podia buli kimu kigenda amine Masaka Lukaya n'ebisigadde n'ebintu byetoloddawo Kalungu byonna amasanyo agagenda mu maaso eyo akatuusa kano hotereyo. So baagala alina kulikayo nnyo ddala era nga abantu b'e Lukaya batulabire nnyo. Batwebalize okuyingira omwaka babuyingidde eggulo ne fireworks tozirayo bazikubye era omaze n'okyogera nkomye Lukaya bwatuse Masaka era okoze kinene nnyo gamba nti bannamasaka baguyingidde nze simala googera ate nebimwogera yali atya yali atya ku mukolo gwagundi ogwa Kasolo yabaddeko ogwati simala googera guno mukolo gwagundi ogw'emyaka Liberation yabadde nnyo agibeera ku namula alulinga agamba yabulizanga nnyo ennyimba z'omugenzi radio simala googera tutumira ku Pastor Kyeyune Frank ekawala wali eri Pastor Kyeyune Frank yabadde n'audition maasa wano yaziraga omanyi omukuba pastor tabayimbi abageza kulanga nti basitwa n'ebitone ebirala ebito so maasa tugezeraga ndowooza so bifuna Evelyn Nagu yetagira ddala obuyambi yetagira sala nabye embuga ina yamwade million 3 embuga abadde asirise yamwade million 3 soko oluvannyuma lw'okuba omulango omuyitirivu haji mbuga mwebaze eddwaliro lituuseewa litambula era Ajimbuga mwebaze Donizera yabadde bamukyankalanya ku ttaka lye gundi e Busaabala eyo. Ajimbuga yakola kampuni y'abasirikale omukyala basuula wali ku makya omanyi Donizera ali mu kuzimba Donizera apartments e Busaabala awo kati basiiba wali ne mundu kampuni ye ya Donigundi yagimuwadde era gundi yamuguze ttaka aliwa ono yakyanga kabako nabaki ekiri e Busaabala eyo bannange abayimbi batandidde Busaabala Pastor Bugembe bazimbi Busaabala B2C era banne abe Busaabala mwesimye kubanga baserebu basenza banchi balina banchi nyo baserebu ye Busaabala kale katsoke tufune bambiko Evelyn Nagu aina chalina era ulina naba bambi spice yagende onakola gumbi social media au mangu fundraising ya mangu obulamu buli butya kati obulamu si bulungi nnyo twalabyeko nga abaddeko cooperation the operation jo yabadde successful kati ni very weak ne pain nyingi kuba nabadde bakasala ni acceptance nawe era ate kati basaze enoko siwaje nkyawanya catheters bawe ne wefudde bateka mpya ate buli catheter bajibaira 1.5 nakati kati catheters ngamunana abantu abadde ku social media batandise okulowooza nti naye walugenzi baadde wambika naye nakikola wambite si kirungi akola bubi okusema okugamba balakimikamatanzi lulaba ejjuruzi kubanga yesu ayinza kuba wali abatanjagala mbeere mulamu nate ekyokumbika si kirungi mukamatani nasalawo mukama yasalawo babaja abalamu bitoli ababaddewo ate nebakolaki nebagenda so ntuzogamba balwaki sika buvi kubanga nesente zenyinyi ezindabirira tewali
Nokubera nga buli ssaawa nyamba nyamba naye tegese ekivulusha nyama kijja kukola kuba abantu bange bali ready okunsapootinga omukazi nakisazamu omukyalirya nikaddo paka kati mwaka mulamba takuwangaladde essimu togere naye manyi nti nina bwana bakikoze nekibeera sijja kuddamu kutawaanya abantu kuba abantu bakoowa abantu olwala wikisidinyabeera nga bakooya nze nebaza katonda nti ate mwoyo muli temunankoowa emere n'emyaka gyendwalidde nina bambeereddewo nyongera beebaza aba wano nemuseze ebweru abantu bavuddeyo ku social media ne batandika oteekako comments nti abaserebu bano basobola okugenda mu mabaani bagula omwenge naye tebasobola beererawo munnaabwe tebakyogera batyo even bense mubeereddewo saagala bekwasa muntu n'omu buli omu ali mu kapasiti ye anyambyeko so tolina nokugamba nti bakikozera wakuba nti obulwadde buluddewo buli kugenda singa bwagenda yandibaleetera dda kuba buli bakozi buti basobola ate bayamba mu mpolampola sikakiro nawerizayo 10 nawerizayo 2 neryo nisakyagamerakumpeereza ne spice yankubidde ejjo agenda kujjakuziweereza bayamba kenza yampeereza sennakululamba bamuwa bampa bambi naffe nga zubairi family yetu wamu nawe kitusobodde netusindika nawe bweru bampeereza Doreen Mutibwa naye yampeereza bajuli Mutesasa banyambye bonna sijja kugamba basaba Karim obulwadde bw'omundo badde just bw'obuganye tebunagaana ebirindago tukusabira Mukama Katonda akusuuse akujjanjabe ate nga wabagambye bannaaye temumukoowa webaze oyo mukama woyo wagundi ani mukulu bosa yowagundi yowa Zubairi family manyi Evelyn Lagu ali mu Zubairi family ensonga lwaki mukulu bosa abaddewo nnyo ali Julia hati bimbuzabuza Zubairi yawukana etya n'eri ono Zubairi nga wojudde eri yegundi ye climax eri yalunaku lulala azindako Valentine tuliwa obligato ye yazugundi yona abadde eri ndala aromatic eri erimu abawala bamyufu aromatic ngenda kujja ku Valentine njagala table nambaawo ngenda kujja okola omuzanyo gwaffe baguyita batya nsobeddwa ngenda kujja kola ku Rape mukyala bindeeba omubwati kati yafuuse na kitto strong woman nawe wabula ekitundu kyembadde ensonda bwenakuba omulango waliwo abaawulidde ne batuwa ebitabo ne batuwa engoyi kyekyatuleese wano siga nti nina ssente zengulamu ebintu azaabali bannayuganda abalina okulemerera bebatadde esente tulabye ebintu nga bitono binaawera ddi entandikwa tebantono entandikwa ebannene eno ntandikwa y'amaanyi engoye ezambazibwa abantu abali mu 5 tebantandikwa ntono ebbanga liweddeyo abaana bagenda kuddayo ku ssomero ku Mande teekateeka ki gy'olina ate ng'abaana bakyaliwo bangi ate nga wagambye ogenda bawaako ku ssente abaana bano nze nina okukkiriza nti bajja kusoma naye ekizibu ekiri wano e Uganda waliwo akantu nakasoma mu bayibuli mulimu omugagga abaavu baakeeranga ewuwe ku mulyango nabo mugasebo iwe kakunkumukwa omugagga nga n'akakunkumukwa tagaba naye olunaku lumu omugagga yatuuka waggulu eyo n'asisinkana omwavu ng'omwavu ali ebyatudde bulungi ng'omugagga yeegayirira agamunnange nyambaako si gwe musajja gwe nagambanga wano noga munnange siina bwe nkuyamba kati abantu bawano balina okumanya balina ssente tukuba omulanga tukyakuba omulanga buli omu gyali amanyi twetaaga ssente abaana baddeyo ku masomero omugonde emitima bino byogamba otambulanga bakunoonyeza 10 challenges kizoosanzeemu nsanga obuzibu wali bakubira naga twakuŋŋaanyiza 10 n'otuukayo ekituufu ng'ekikumi tekiriyo
olumu ate n'osanga abalala n'akutambuza olugendo olunene ate n'ojjayo ssente ntono nnyo okusinga z'otaddemu n'amafuta okuvuga okugendayo. Ndi mukulembeze nze geto pulezidenti kati pulezidenti alina okufaayo ku bantu be yensonga lwaki situdde ku musana oba etonnya oba gwaka nkyali ku nsonga y'ekikumi era pulezidenti bye bino byaba alina okukola kitegedde kusitula ddoboozi kakasa nti waliwo obwetaavu. kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo. Kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road, Kempton Park. Bannayuganda ono Nsenga Malusi Kawomera asangibwa maaso ga paaka enkadde ku Anet Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka S11 era ng'alina ekipya. Omukyala ng'obadde oli eyo nga toyina bbugumu ndesika ladies home kakuleete ebbugumu mu mubiri obeere ng'oli tayaali banabo obulenzi ng'obadde toyina maanyi kati gutyasolima kyekyama. Akola ne ku nsonga endala nnyingi.